Kino kiddiridde okwemulegunya buli kiseera okuva mu banansi nti bakama baabwe abachina babawo obusente butono nnyo ddala ate nga bakola nnyo. Omulimu guno gusuubirwa okutandika omwezi ogujja era minisita w'emirimu n'enguudo Eng John Byabagambi agenda kuteesa butereevu n'abaweereddwa omulimu guno okulaba nga bannansi bafuna emirimu era nga baganyulwamu. Oluguudo luno lugenda kutandikira mu Mombasa nga mu Uganda lugenda kuyita mu bitundu by'e Tororo, Jinja, Malaba, Kampala, Wakiso, Mpigi, Mbarara, Gulu, Lira n'ebirala. Kibuulirwa nti abakozi abasoba mu 5,000 be bagenda okufuna emirimu mu kukola oluguudo luno. Wano nno gavumenti wesinzidde okukakasa nti bannansi balina okufuna emisaala emirungi ku mirimu gyabwe ku luguudo luno. Nagambe ngenda kutuula n'abachina twogere awo mufuna. Tawe nga bana Uganda nga bafuna sente. Bafuna kasente kakoze ki? Bongere ku kasente kubabohereza. Naye ekyo kyonna kireetwa ekintu kimu kubanga abachina rates zabo zo ziri wansi okusinziira ku ziri abava bweru. Ye omumyuka w'omukubiriza w'olukiiko olukulu Jacob Olanya asabye abo bonna abali ku mulimu guno obutamala ebiseera wabula okukola buli kyetaagisa okusobola okutuukiriza omulimu gwabwe. Olanya ategezezza nti mu Uganda tulina omuze omubi ogw'okwonoona obudde mu bintu ebitalina mugaso ne tufiirwa. We are woken up rather late. We must run to catch up with other people. So no moment must be lost. And the struggle to move these matters forward begin from where you are. It begins from where you are. If you're in the civil society organization, that is your front line. If you're in parliament, that is your front line. Omulimu guno gutandika omwezi ogujja era nga gwakumala ssabbiiti 36 ng'ebinaasookerwako omuli okukuba ensalo oluguudo luno we lugenda okuyita byakumala emyezi 5. Gugenda kumalawo ensimbi eziwerera ddala obuwumbi bwa $3 za Amerika 3 ne miliyoni 3. Ye minisita w'enguudo John Byabagambi akubidde abatuuze abali mu bitundu oluguudo mwe lunaayita okubeera abakkakkamu baleme kulemesa mulimu guno kugenda mu maaso. Byabagambi agambye nti gavumenti eri mu kukola ku byakubaliyirira. Ate bya compensation ekikulu government Northern Corridor Infrastructure Projects bateekako omusolo ku bintu biva bweru. Akasente ako kagenda kuzimba standard gauge railway. Ate ekikulu kagenda kusooka kasasule ki abantu ba bulijjo compensation. Oluguudo luno lyandiba nga ly'essuubi ery'okukyusa ebyenfuna by'ekitundu kino eky'obuvanjuba bwa Africa senga lunaaba luwedde anti entambula ejja kuba efuuse ennyangu ddala okusingira ddala okutambuza ebyamaguzi. Ku lwa WBS TV ndi Jocelyn Nakibule.